Lugogo Cricket Oval Vinka gyalina ekivulu olunaku olwaleero ne ku Serena Hall ani Irene Namatovu gyalina ekivulu leero ngenda beera mbikutuusaako. However bambi eno wa Vinka bambi abantu bagenze ne bateeka politics mu kivulu kya Vinka bambi. However abantu already babatandise dde okubeera nga bayingira. Wenkodde story eno already baabo bagenze. So Vinka agenda funa abantu be akyagala atakyagala akireke kubanga bambi bagenze ne bateeka mu politics bwate Vinka era gwe watamala ne baawo olw'okuba baawe wa NRM munoonya akalulu waneeno biki kati kibi omuntu okunoonyezaako baawo akalulu baawo wajja ku mulimu gwe mukyala wo wajja ku mulimu gwo n'agezaako okuweereza supaana ng'okanika kibi kati wali oyagala akole eki agende wa opponent wa baawe gwe abanoonyeza akalulu waliwo abantu ebintu bibaleeta bambi ne batandika okwogera ebintu ebiteetaagisa already baawe oli baawe oba wa kibiina kya Nuupu oba wa FDC oba wa Jema oba wa PLU kyonna kyekiri yandisapootinze baawe ate nera Vinka tukwebaza olw'okusapootinga baawo abantu bateeka mu politics era baawe agize simanyi era yanoonyeza baawe akalulu simanya nga kati oyagala akanoonyezaani wama bawagira Vinka mugende Lugogo Cricket Oval mumuwagire gwe atamuwagira nera togenda genda kati newoyogera newogira n'okuba omumwa kikumenyera bwerere already gwe togenda genda kite bw'oba togenda genda kite leka bagenda ogenda bagende already abantu baabo batandise dde ogenda kwegamba Swings Avenue tukwebaza sebo Swings Avenue yapangisiza stage baguze stage eyaabwe eyo stage ena floor 3 ene eyisooka wa katikati abakuba ebivuga bagenda obbeera wansi Vinka wagenda Swings Avenue ekoze stage sebo yo igami tetugenda pangisa byuma tetugenda genda baffe none tugenda kwegulira ebyuma ebya era wetu n'ebigula